Alaba Data TV wamaje bale emirimu gyo tusizako engalo. Mikwano gyaffe bangi nnyo abali emitala w'amayanja kuno ne Bunaayira. Nyinako waliwo nasanze Alex. No, Alex Muleke, Alex adeyegeza mwegeza. Alex nkutumidde nnyo ne muno kajimu babadde beegezaamu. Nawe agala kubanga tebatuuza bwongo. Ekituufu. Ekirungi n'otatuuza bwongo. Bw'obeera kati bw'olabanga hippo bagita envubu oba enjovu waliwo enjovu ennene n'akato okutandika okulwana kasooka ne kalinnyamu ekigere bwe kiwera bwe kiwera batandika tetugaana Kasaali Alex nawe wegezeemu waliwo yagamba nti wegezeemu bibbo by'oliyiramu enswazo zaali ngero zabedda. Data TV tukole ndi Sava Kini Mayanja olunaku lwakusatu mbeerawo ne menta waffe program totuuza bwongo tukubaganya ebirowoozo ku biki ebisoomooza ensi tukoze tutya okulaba naffe tuvuganya ne bannaffe bali abatuliye ewala ennyo waliwo juzi yagendera mipiira gy'ennyonyi naye teyasobola kutuuka gyalaga ennyonyi bwe yajjayo emipiira bweti yali ava Kenya yagenda London Heathrow Airport ebeetuuka bweti nejjayo emipiira bweti yawanatukayo naagwa nafa Mufirika nagenda okukebera mu fayiro ya Simon bakyayita ng'alina fayiro abantu 113 bakatambulirako mu mbeera eyo nga mulimu ne kapa kapa yo yatambula neetuuka e Bufalansa nga nnamu naye n'abantu 86 bafu okuva mu 1987 kalate ng'abantu nga 10 oba 7 bokka balamu abaawonawo naye omusajja era si mwangu okuyita mu mpewo eyo n'ogenda ewala era embeera yo mu bbanga eyo yesinga obbatta naye ye yali atuuse naye mu bbanga awo temperature humidity zimanya oxygen tawera ng'olina okufa waliwo abeesonsekangamu waliwo abaava simanya Brazil nga bagenda era nabo Heathrow oba Germany baalimu babiri omu naafa omulala nawona nejjayo emipiira n'agwa wansi nanga mulamu va ku lusente temutuuza bwongo abantu bavuganya n'ensi badduukira ku speed kati olwaleero bingi nnyo byenjagala okumbuulireko naye soko kansoke nkukiriza babuuzeeko kubulya mukwano gwange gwe nasanze abantu aba ku Data TV mwebale okwekuumira kweno program ate nawe webale kujja totuuza bwongo mwebale abali ku mikutu abali ebweru London Facebook Twitter YouTube alina simu yokugenda ku YouTube ojja kubanga otulaba YouTube program zizona kwezili Data TV live stream kwetuli ku Facebook so ebintu byonna osobola biraba Twitter Instagram program zonna kwezili abaana baffe abali e Dubai abali omanyi kati mwenyine foli eri Dubai waliwo Teddy Dubai abali e Dubai abali Saudi abali Jordan abali Oman tubagamba temutuuza bwongo eno program twagala ekyuse ensi ekyabatwala ku mawanga kukoppayo byamagezi mubireete wano era kyova olaba tutazeewo okuzza omulamwa guno tekinologiya n'obuvumbuzi obwaffe oba oli agambe n'obuvumbulo obwaffe ebivumbula ebyaffe prototypes tuyingiza tutaddewo ekyaffe ekitali mu nsi ndala kakati luli nali njogera omanyi zino topic zetuleeta nene nnyo bwe tufunayo abantu nga emitwalo 2 ne bayingira mu kye twogera wano Uganda eba Africa yonna omanyi wali omusajja yawandi emitwalo 2 ne batandika kino kye twogera ne kibayingira bulungi Uganda ebe kuba Africa yonna kubanga waliyo oyinza okubonaabona oyinza okuteekamu amaanyi 20% mu Luganda 2 ku buli 100 n'ofuna 80 ku 100 otaddemu 2 ku buli 100 n'ofuna amagoba 80 ku 100 oba n'okola nnyo 80 n'ofuna amagoba 2 ku 100 wawo oyagala 80 ku 100 oteekamu amaanyi 2 ku 100 n'ofuna 80 ku 100 awo ensi weeraga katugamba luli twayogera ku kigambo tekinologiya ko gye twatugambe tekinologiya naye nagenda okukiddamu nga nnyinake namiisinga abatulaba kenjagala bategeere Kenny Bale mugwano gwa Kenny Bale jali agamba yabadde ku mukutu yange nteeka ku mukutu
yalina byasomeseza ku mikutu ekeni tukwaniriza ku mukutu beerako omanyi ensi eno buli muntu alina okubeera kyagattako kubanga bwe tutagattako edda mabega kakati mbadde ntunuulira tekinologiya luli na define technology mu Luganda bagamba bati wannyonnyola that is describing now kati government ya defining zeki wanyonyola amakulu g'ekigambo tekinologiya oba watulaga amakulu g'ekigambo nga chifu nga mumanyi omuntu omu yakidefininga nga something like practical application or application of scientific knowledge for practical purposes. Application of scientific knowledge for practical purposes. Amagezi gebya science munkola kakati abazungu bali bakizunza nnyo kakati nze nengamba technology ono bwoba nnyonnyodde bwatyo abeera wala nnyo n'omuntu wategeerera ate nga bw'oba otunuulidde tekinologi y'engeri gy'olaba ebintu engeri gye tubadde tubikozesaamu ne tubigaziya ne bibeera easier okukozesa n'okukozesebwa ne tujjamu results ne turelaxinga okikozesa n'obako kyojjeemu okitunuulira n'oyagala n'okigattako buli kaseera obuuza kino kikola bwe kiti bwenkyongerako kino nfuna ki bwenkigonzaamu kiringa bwogamba nti banne nga tulimye nnyo tukooye kati kiki kye tuyinza okukozesa ne tulima ng'obulamu bugonvu ate nga tetubonaabona tetulugunyiza wabula nga kakati omuntu eyeebuuza ekibuuzo ekyo ye yakola tractor kati tekinologi si wa kompyuta yokka omanyi bwe tutunulira kompyuta abitaala abo batususeko kati obwongo babublowinga n'ogamba nze mama kompyuta sikyagitegeera era omukyayina atumalawo njagala tukomewo okutegeera tekinologi watandikira kale mu nnimiro mu turakita kakati bwe tunakitegeera ekyo ojja kwekanga nga tutandise okufuna ate engeri empya ey'okukozesa tekinologi owaffe tukulaakulane kubanga bino bye twejingako nti bwe tukozesa tekinologi owa whatsapp owa intaneti tulinga maaya ekwesa omutwe mu musenyu ng'akabina kali waggulu omuntu nagamba era tulinga maaya kanzikirize kale kubanga omuntu oli wano olowooza otegeera nnyo naye nga kyokute mu ngalo essimu nanyini yali eri ne information yonna gy'ofulumya agifuna butereevu kubanga zino zonna smartphone ze tuyina ne bw'ogijjako eryanda omuntu ng'ayagadde okukunoonya w'oli juzi omufalansa yagamba bugambi nti ngenda teekako omusolo ku Google ne Facebook ensi yonna nekankana ate yakankana kubanga ye kintu kyayo naye ate nedda ssebo ate President Museveni yakisooka ojjukira aliya abantu bagamba intaneti tejjibwako musolo President Museveni kati n'atandika era international abantu netwekyanga kyanga tolabye France bwekitandise yagaye ku Google eteekako America nekaya ate Google prototype ya mu America Yahoo prototype ya mu America kakati otuteekako omusolo kitegeza otulemesa kakati omu America yateekawo Google ekuba nsi yonna so kati omu America yalina ekiki kyeyavumbula ekituzingako ffenna eyo prototype ayina ffe tulina ki ayinanga ezo kati olaba Google eyo akugamba teekawo message yonna kyoyagala okubuuza ataddewo ka email tandika email kati waliwo abantu kati abakola sente mu Google abagamba ayinza okujja nagamba nze Google yange erabirwa abantu billion number bw'oteekako advert erabirwa abantu billion number kati sente bazikola muki mu advert yayiwa ekitabo ky'omungereza Britain Encyclopedia Britannica yonna ku Google kweri kati okyali ayagala kugula bitabo byo kati kankubuulire tebaggwayo kati tuyina ze tuyita Gmail
oba Yahoo Mail bw'aba yagadde okukola sente agamba buli ayina email ayina okusasula $5 omwaka ate aba abasse tezikuluma naye akukumbye kinene ate akukumbye bwongo prototype gwogoberera era bwe tugamba abantu tutandike okulowooza tuvumbule ebyaffe tutunulira ngenda kukulaga engeri gye tusobola kati kompyuta eyasooka yavumbulwa omusajja bamuyitanga Charles Babbage mu 1882 1882 ennyonyi yasooka bagivumbula mu 1773 kakati ate yatandika internet bamuyita Ronald Crane Rock yali yeebuuza ekibuuzo kiki ekiyinza okugatta abantu tunyumyemu nga tuli wala oyo tekinologi omanye ewaffe we yatandikira omujjukira owaffe ow'ekifirika twalina akasaanikira k'ekibiriiti n'oteekamu ewuzi n'ogamba Paulo dasokimbere wali okitegedde kaakati singa twali tulowooza nnyo awo wewatandikira tekinologi w'essimu nalaba George nalini kebera era Simon alina ebyafaayo bingi nnyo njamu okukozesa ku lumu wano Simon Peter bakyayita ennyonyi eyasooka engeri yali etambulamu ngeringa ekinyonyi kituufu ng'egira bweti kwega ng'egezaako kusituka ebe wansi naye ng'agivuga ate yatambuza ebigere nanga kati ate sinkooye n'ateekayo ebipanka bigidduse olwayiiya yongerezaawo kati oba olaba tugamba bw'olaba omuntu oba mu Uganda wano kati nga bano Medini Katwe avuga emmotoka ye oli ayiza ekimundu wali omwana eyayiya butiya gaasi abo abantu abo bakulu nnyo tuzimbe abo kubanga twetaagayo simu made in Uganda banga zino simu si zaffe kyova olaba Omumerika agobeeyo omu China away because technology tamanyi bulimu kati yakuwa Apple ono omu China n'aleeta Tecno amanyi obulimu byonna bimanyi byayo kati naffe okubeera nga tuli competitive tulina okuggula amaaso kati eno program ya muntu wa bulijjo naye n'abali strategic abayamba ensi eno Uganda okgenda mu maaso abatukulembera bapolisi meeka kati oyinza okusanga abantu nga bali abagamba tekinologi muyige kompyuta tekinologi mufune amasimu tekinologi WhatsApp ebyo byaggwa dda tubimanyi twagala kuyiga babikola batya oba tuteekawo kiti ekyaffe nakyo kirumba ensi tulina okunoonya ebizibu engeri gye tubisolovingamu onzijukiza mukwano gwange ali atya tuludde okwogerako naye ali Germany Steven gyali agamba si abajamani bamwetoloola naye njagala omanyi omujamani mugezi omugezi tamuzza takuwa magezi gono otuuka eri nayo nono infrastructure ye ey'obwongo oyogera Lujamani othinkinga Lujamani owasa Mujamani nzijukira wano byatugamba nti omujamani tasoma nga talina kizibu kyagenda kumalawo kyekyo kati olaba nga wana abasoma bamalawo bizibu ki ate kati atuyagala kunza mu education tontuuza nze nkugambye education erina tuyamba nga tubeera innovative tuli batetenganya bavumbuzi creative and innovative. Creative is creating from nothing. Obutetenkanya otandikewo ekintu ng'okitandika nga kipya innovative kugattako twongere kubiriwo kyobola bannagamba ye ndi lwaki nyambala ekkooti bwete lumu nja kukola ekkooti ng'etunudde eno nkole prototype eyange tesikyayagala bino olaba abayindi omuyindi tayambala kkooti pale za lastika zalagawazi twazirekera baba ebintu byetaaga kubeera mu mulalu kalubanga kati nga bw'ogambye oyo omusajja yatandika ennyonyi netandika okubuuka abantu bagamba ono musiru naye ng'alina prototype gyakola ozimba ekintu oli n'akigattako awo we tulina okugenda ku nsi because bwe tuba twogera ku prototype tugamba omuntu omu kasita akola ekintu n'ekitundu ensi yonna Uganda efunamu kati olaba ono sweet fresh kid atali fresh father. Fresh father. The fresh kid is our prototype. Fresh kid oyo nga twamu developinze ne tumusupportinga
ayinza okubeera nga Michael Jackson. N'atulumbira ensi Michael Jackson was a prototype kuba music wanjawulo. Bwagenda ebweru adda na $1 million nga 10 asuula mu Uganda. Eyo ye prototype. Product omwana ono Fresh Kid lwemuzanyirako tumusitule. Product ki gy'otunda mu nsi tewali agirina walala. Fresh Kid aliyo mu nsi yonna. Wayinza okubeerayo abaana naye akubeera kintu kyanjawulo bingi nnyo. Waliwo mukwano gwange producer Umar alina bwe yayise n'asanga abakanika ebintu abayiyiza balina bye batetenkanya. Simanyi oba nazo n'aba prototypes zisobola okututambuza naye bwe tunafudde mu break ngenda kukolagako ku bimu ku bintu ebyo tulabe abaana abo bavumbulidde batutwala luddawa balina balumba kale kansubire tebibeere ng'ebyalo. So ngomaliza akatundu ako nti tulina okuyiiya ebintu nga tebiri walala wonna byaffe byabwebange ndobadde ndowooza olubugo lwali lwaffeffe. Ngenda bikubuulira byonna mbiyina wano lisiti tulina prototypes ebintu nga 20 fazi Suisa nziyina wano tukomewo ku break nziyina. Charles Savage Mayanja program totuza bwongo Data TV tukole ku mwaliro gwa 2 ekizimbe kya Ssaabasajja Kabaka ekisinga okubonyabonya abantu okwogera omwakita musajja awaza muganza rwaza wano mu kibuga kya Waddoga Katwe katujje.